Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Twebaza okitibwa Allahu jalla wa ala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba tabaraka wa ta'ala asokusasira ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tukyali mu mateeka agalamula nuuni eya sukuuni ne tanwiini. Amateeka agalamula agafuga nuuni eya sukuuni ne tanwiini. Butya bwe weeyisa ng'osisinkanye nuuni eya sukuuni mu Qur'an, oba butya bwe weeyisa mu nsomayo ng'osisinkanye tanwiini, insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Tukyali ku idhaaru. Tukyali kuki kuteeka erisooka gye twayise al-idhaaru. Agamba Sheikh, twagamba nti eno siini etegeeza sualu oba ekibuuzo. Netugamba nti eno jiimu etegeeza jawaabu. Agamba Sheikh ti ma ta'rifu al-idhaara lughatan wa istilahan. Ma ta'rifu al-idhaara lughatan wa istilahan. Agamba nti nyonnyola oba tunnyonnyola tutya kye bayita idhaara. Naam, lughatan mu lulimi, wa istilahan ne mu mateeka g'abasomi ba Qur'an. Ekigambo kino idhaaru kinnyonnyolwa kitya? Like, how can you explain this word? Naam, linguistically mu mateeka mu lulimi ne muki ne mu mateeka g'abasomi ba Qur'an. Jawab, agamba nti al-idhaaru lughatan, kye bayita idhaaru mu lulimi kitegeeza al-bayaanu. Agamba kitegeeza al-bayaanu. Al-bayaanu, al-bayaanu oba bayan kitegeeza ki? Kitegeeza okulaga, okulaga oba okufuula ekitu nga kiriya bulungi. Segedde, like nga kyonza okuta mu luzungu bakita clarity. Gamba nga ekitu nga tekiriimu wadde okubuzaabuza. Ntegeereka, otegedde, okulaga. Naam, okuteekawo obwerufu bw'ekintu. Tuli mu lulimi, obwerufu bw'ekintu. Walwuduuhu, wuduuhu. Naam, ekintu nga kiri wadih. Gamba nga ekintu kiriya bulungi, kyoyinza okuyita eloquence. Temuli wadde okubuzaabuza yadde. Kati nga ono gamba nti omusajja yayogedde ebigambo nga bitegeerekeka bulungi. Okitegedde, kye bayita al-wuduuhu. Ntegeereka ebigambo bino byagala okufaanagana mu kubinnyonnyola. Ntegeereka byagala okufaanagana naye kino kiggumiza kino okuba nga something is clear. Ntegeereka tekirimu wadde okola ki. Nga ono nti his speech was marked by clarity and eloquence. Yabadde ayogera bulungi nnyo. Ntegeereka nga temuli wadde okubuzaabuza. Olwo omuntu ayogera nga ayogera nga tayagala otegere byayogera. Okitegeera ekigambo ekyo. Kati nga ono Honorable Mbidde Mukasa Mbidde ono President Magezi, ono abeera ku TikTok. Simanyi political vuno tutu, political pigodi, simanyi legal pigodi. Kati omuntu asobola okugera ekigambo nga tayagala otegere kyakola ki kyategeeza. Ntegeereka ate najja sometimes nayogera ekigambo
ngayagala otegeeza kwati kyayogera na kugondezaamu mu luzungu ntegereka kati bayita albayan walwuduhu kitegeeza bigambo oba okubeera kiriya onyogeramu nga kitegereka bulungi ntegereka like when you are articulating okufulumya ebigambo nga bitegerekeka kibayita al-idharu lughatan wastilahan kibayita idharu mu mateeka g'abasomi ba Qur'an kitegeeza huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghayri ghunnati aw ghunnatin agambye nti kibayita idharu lughatan subhanallah shar'an nam huwa ikhraju kulli harfin kwe kufurumya enyukuta yonna min makhrajihi ng'ogijja direct weva wenyini min ghayri ghunnatin nga totaddeemu kinyindwa nga totaddeemu kuwuuna kwonna bimaana enyukuta ogifulumyanga bweri ntegereka bweba tan neba tan bweba ban neba ban bweba bin neba bin nga nuuni ogiragira ddala ntegereka Sheikh kyagambye nti nga bwe twaganye wano mugunde mu lughatan albayanu nam olagira ddala nuuni nti weeri olagira tanwin nti weeri ogiragira ddala gategedde wansi naga nti sualu kam hurufu al-idhari wa ma hiya kintu twakirabako mu musomo gw'okubiri nti ziri mmeka ennyukuta z'okwolesa era ze ziriwa nagamba nti hurufuhu ennyukuta z'okwolesa sittatun ziri mukaaga twaziraba wahiya era ze zino hamzatun hamza ha'u ha'u ainun ain waha'u ne ha'u walghainu ne ghain walkha'u ne kha'u ezo zennyukuta omukaaga ez'okwolesa zetwalaba ntegereka wahiya hurufu lhalqi era nga zennyukuta eziva muki mu ddookooli tukomaawo insha allahu taala barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh